yingidde ne mu bitakwata nnyo ku church nga nkola kalisaaki kange nti abasajja bedda balina abakazi namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 n'abamu baali batuuka mu 8. Buli mukazi n'ettaka erimumala, buli mukazi n'ennyumba ye, abaana be nga temena kye baagala wa mukazi mulala. Kati bano ababakwana mu luzungu ne mama kiti tebagigula. Baswiri hane kuokoma swiri hi okomako hi swiri hane shububu kubira mukama engaleza amanyo ba magezigazi okoma okwo alowooza ku bajjajja abo. Jjajja we yazaala abaana bameka, yalina abakyala bameka, Bayibuli yali agimanyi kyenkana wa. Ekitegeeza Katonda yali mu bantu abo newankubadde baali bakyetaaga okumanya omusana. Ekituufu Katonda yatonda omu n'amuwa omukyala ogwo omu, naye omuntu omubiri gwagenda gumusindiikiriza n'atwala ne bye bataamuwa. Naye ekyewuunyisa nti gye tuvudde ng'abantu si bayivu. Bwe bagula ebintu banyigako kinku mutamanyi kusayininga. Baleka mayiro z'ettaka eri abakyala ab'enjawulo n'abaana baabwe era tewaliwo okwetema. Guno omulembe gw'aboogera oluzungu akuwa olubuto nga gwe weesasulira renti. Weeteekamu ne transport agenda gyali ng'empeweze. Mwagala njiri ya mazima oba mwagala biwaani? Gwebuuza single mother ali awo omubuuza ani yeetwala. Ojjukira n'olunaku lwe weetwala naye nga tonna kyakkola. Ate ne bakufera akaana akasooka n'okazaalamu atalina buvunaanyizibwa, ne bakufera akookubiri n'okazaalamu atalina buvunaanyizibwa, ne bakufera akookusatu, abamu muli mu 4. Kati tokyateekeka na ku katale. Okusoma si kubi naye waliwo enjawulo wakati w'okusoma n'okuba n'amagezi.